Fifa ku mikutu gyayo emitongole ekakasizza nti yakutuuza olukuŋŋaana lwa bannamawulire ku lwokuna lwa ssabbiiti eno esalewo kiki ekiddako ku mutendesi MICHO ttiimu etendekeddwa e Tanzania olunaku olwaleero nga kapiteeni wa ttiimu eno Emmanuel Arnold Okwi agamba bamanyi Uganda kye bayitamu. Ffenna twalumwa omupiira kwe twaluzinga e Misiri gwatuyisa bubi ffenna ennaku eziyise emabega tetubadde bulungi naffe tubadde tuwulira obulumi bwe bawulira naye tubagamba nti naffe kati twetegese era byonna ebyayita mu mupiira oguwedde twetegese okulaba nga tubitereeza. MICHO mu kwogerako eri bannamawulire Tanzania yategeezezza nti akimanyi nti guno gumutwala mu ggulu oba mu geyeena. One detail can take you to hell and one detail could take you to heaven. This is exactly what happened in last match. I'm used to be comfortable with being uncomfortable. And I have learned also how to turn pressure into the opportunity. Uganda yesembye mu kibinja F n'akabonero kamu ng'ekibinja kino kikulembeddwa Algeria, Tanzania mu kyokubiri kw'ossa Niger mu kyokusatu.